ekikulu nze kyemmanyi naliwo emyaka ng'ena 5 emabega nga kimanyi gyendi oba oliawo yali asobola okunjogerako oba okundeeta ne bamanya teyakikola ate si musango gwe si buzibu bwe of course naye alina ebyo bye yali akola okitegeera naye of course nange nzize kati ate interview bw'ebeera nga yiino nga yange badde njagala tugikozese ku nsonga zange bino biralamu bino byaffe biralamu olaba nze nganze ne bayimbi bannange kuba bayimbi batono si buli akwata microphone eri n'ayimba nti abeera muyimbi abamu bagegenyi nze ne bayimbi bannaffe abatini tukimanyi nti music itself is another language so music terimu languages music nga music ye language otegeera luba lulimi lwa abantu bamu abasobola odutegeera otegeera tebiri muntu lunyankole Luganda lusoga luki music nga music lulimi ya collabos nzikola nga nina kyenjagala okwongera ku industry yaffe yonna si kunze otegeera industry yaffe beera nakyengatako mbanyankole ne ku bayimbi abaganda benyini abo nabo benyini betaaga okupenetrating ewaffe otegeera so it's not all about nti kirina okuba nga kirina kyekinyongerako no kirina okuba nga kirina kyekinyongerako at the same time nga kirina ne kikibongerako kati nga liri puzzle abeera alina okupenetrating mu western region otegeera so ba contribution yange gyali nga naye bwalina kyabanteereddeko ya naye sina target ndala yali awo era bwe nayita abanyankole bonna erugogo gya biwulira bwe mayita erugogo gya biwulira gwe erabikana ntono abanyankole abali wano mu Kampala gwe tobamanyi ate bwe tuba tuyise Uganda yonna n'abali eggulu baja ate n'ekirala muziki waffe nze muziki wange si w'abanyankole bokka bw'oba weetegereza muziki wange ali mu matuga almost buli muntu yenna aliwo kuba bamuzanya ne Kenya ate Kenya teri banyankole teri yadde baganda naye bamuzanya eyo bamuzanya ne mu nsi ez'enjawulo mu world yonna otegeera so muziki wange taliiko ebyo nti ate baki bwe tunaba tubayise erugogo tujja kuba tubayise nze natandikira ku Firebase wano emyaka mingi emabega nga ndi mu Firebase koze ne ba producer Tyrax Tony Ozi Pademani ne security yakankolera kati security mwana muto yakaja tetubaddewo wano mu industry njagala abazadde bave ku baana abazadde bonna bave ku baana baleme kukubiriza abaana nakulowooza mubaso bategerera kubanze kibokoze bankubanga lwakubeera nti nalabikanga ng'omuyaye singa ebiseera ebyo bantwalirawo mu Firebase oba anywhere oba oliawo kati nandibadde mulala nandibadde kiralamu kati so abaana baffe betuzadde badde nsaba at least mbetegereze mulabe ekibalimu mukiwa obudde tomanya kiyinza omufuula ow'enjawulo enkya